tambula nange ku BBS Telefinance Steven Dunstan Busulwa nkwagaza benjagaliza nyina General Proscovia Nalweyiso muwabuzi wa president ku byakwerinda na butebenkevu bwe tutambudde ffenna kino kye kitundu kyaffe ekisembayo era nga njagala kwebaza yakatwegatako General Nalweyiso mundabire nnyo Kayunga district tumwagala nnyo naye era tummisinga Kayunga Andrew Muwonge governor Kayunga district Sentebe nkulamusiza Sentebe LC5 Andrew Muwonge yakoleza obubaka kiamani yakomyewo kwali ina flag nkulamusiza mwami Muwonge amina nagamba ndi Robert Nviri ndi wano Mityana Musingo afande Nalweyiso mubuuze lwaki General munne otafire olumu ayogera bikontana ne gavumenti okugeza poliisi bwekola emirimu gyeyina okukola ate ye naavaayo najambalira mu lwatu agamba Minister Internal Affairs poliisi eyinza okukola ekintu ate ye najja n'abyegaana n'agamba mwakoze biki ebyo simanyi poliisi kyebeekoze nje notafire kyabayingiddemu naye nga ndowooza nti era bw'oba ng'oli mu gavumenti nze ndowooza nti wandibadde ogenda n'otuula n'abo n'omukimalira eyo n'otakiisa n'otakyogera mu lwatu okujjako ng'eri kiremye ate ne bwe kiba kiremye omala kulekulira then n'olyokoyogera kituufu nnyo Kiwalabye Gilbert ndi Kasanda afande Nalweyiso mwayogedde ku nsimbi za muzeeyi zagaba naye ffe tetunaba kuzifunako tulina ssaako yabookya ebyuma ali Kasanda mwena ssaako yabookya ebyuma anti sente bazigaba buli mwaka ezo ate bazigaba muluka ate omuluka tebasobola tosobola kugaba sente mulundi gumu omuluka ogwo ne guggwayo naye buli mwaka kubanga buli lwe baziwa emiliyoni 10 omanya omwaka oguddako bajja kuwa miliyoni 10 amaka amalala okumala emyaka 5 ziwe bukadde 5 kati ate sente ezo ziddizibwayo buli luvannyuma lwa myaka 2 ng'omaze nazo emyaka 2 kati si buli muntu yenna nti yandibadde azifunye naye zo zigenda kubeerawo buli kiseera era tujja kutuusa ekiseera nga buli muntu afunye okusinziira abantu abali mu kitundu ate baziwa maka tebaziwa muntu nze Jime afande Nalweyiso mutugambire ku bwa Lord Mayor awagirani Jino Jime abuuza mpagira Lord Mayor n'abawangudde ng'agenda kukolera ekibuga kino kubanga ojjukira nti nali ngambye nti naye ekibuga kino senga bakimpa era nze siwagirira ddala mu kiseera kino okubeerawo okulonda mu Kampala nze nali njagala Kampala gavumenti egitwale egiteekemu order bwemala ogitereeza balyoke bateekewo okulonda nga tewali kulonda nakamu nga tewali nga bagamba kino kibeere bwe kiti ne kibeera bwe kiti omwala guzimbwe ne guzimbibwa wano ekkubo liyite wano ne liteekebwawo then oluvannyuma nga gavumenti emaze okutereeza neryoka egamba kati mutandika okulonda naye anaabawangudde ng'agenda kukola ebyo ebirungi mu Kampala gwempagira so si kudda mu kuwaanawaana bantu nti olw'okubanga balonzi bo ate nambuuza ne bameya sibamanyi nabbamanyi abeesimbewo waliwo Lord Mayor Erias Lukwago akomyewo waliwo Honorable Engineer Ronald bali mwezo akomyewo waliwo takomyewo aze kubanga abadde mbaka wa Parliament n'abalala njagala n'abalala tuweza nga bameka bonna beegatte beerondemu omuntu omu batugambe nti ono gwe tuleese anatukolera ekibuga lwaki oyagala beegatte President wa Media Callers Association Katwere Burhan okulwa mu buyinza omuntu omu tolowooza nti kiyinza okuleetera eggwanga lyaffe ebizibu Katwere webalabuuza Katwere ekibuzo kyo nkiwulidde bulungi nnyo okulwa mu buyinza nga bakulwisizaamu waliwo okulwa mu buyinza nga weerwisizaamu naye nga bakulwisizaamu nze ndowooza tekireeta buzibu kasita olondebwa nze
kasita olondebwa ne bagamba nti bululu bwe wakubiddwa bwabadde emitwalo 2 naye yawangudde yafunyeko 15 miliyoni 15 oba kati nga luno bwe bagamba nti yawangula miliyoni 6 eyamuddira yali miliyoni 3 mu emitwalo oba 6 oba emeka. Alozia Shedabane nkulamusizza Makindi na Kinyuguzi ono Robert mpadde erinnya limu. Robert wagamba jeno tumwebaza naye akimanye nti kintu twakikutte dda baliemu ebisemba ne mukama we ndiwe NUP bakulalise lwakuba sanze nalita yalinga naye senga mbadde nkyali mu majera yandize nansasula naye ate nakati bw'anaabazze musaba pensoni yange ayina ogimpa kuba nkyagifuna kati bwangamba nti ate naye Yoweri Museveni ayina pensoni erina okumusasula ate ne bapresident balina sente ze babawa buli mwezi azifuna buli mwezi balina n'emmotoka ze bamuwa balina ne besikoti bebamulekera kati bambi tabadde tabimanyi tukyaliwo nnyo tukyali nabo mukyaliwo nnyo mutya n'abo bajja okulonda kwa January 15 no yawangudde n'oli awangudde tukyaliwo basibe busibi muyinza okubaawo naye nga muli luzira na kitali ate munnange omuntu omalaga musiba nga talina musango bwe naba sirina musango tasobola kunse eyo sikku kalulu ate ne CDF aliwo ajja kumusangawo akyuse waddembe okufuna CDF waddembe okufuna naye ng'akyaliwo kale nkulubusa wawe okuweereza nze chairman Mutibwa Sam Ekibaale mbuuliza General Proscovia Narwesa ayogera ki ku nguudo embi ebyenjigiriza ebitamatiza n'ebirala mu ggwanga kubanga bye bikyayisiza NRM. Ebyenjigiriza biri ku ye oyo gyali bw'aba ali mu constituency biri ku ye kubanga buli gombola bagamba ejja kubeera ne senior secondary ate buli constituency oba ejja kuba naki n'essomero ly'ebyemikono kati biri ku ye eyo gyali si ku nze eno ekirala kikyagambye ebyenjigiriza n'enguudo embi bye bikyayisiza ekibiina kya NRM ne gavumenti eri mu buyinza. Enguudo zo sigaana zikyali nnyingi nnyo ezitanabakolebwako naye lwakuba nti ebintu babikwata tosobola kubikwata byonna mulundi gumu naye zikoleddwako asooka asiimu ezikoleddwa then batandike ezo batanabakola. Rona Nakalyowa mbuuliza General Narwesa nti waliwo ekibinja ky'abantu ekirumba abantu ne bwoba mu mmotoka ne kibakuba ne kyasendabira ne bakuba n'okubba kino kyaliwo ne ku bitaala by'Erweza ku luguudo lw'Entebbe. Poliisi yabyogeddeko juuzi waliwo obunyamateeka obuzaawo kituufu era tuli mu kulaba nti tubirwanyisa tugenda kwongeramu amaanyi. Poliisi yasitukiddemu poliisi bw'eneebanga eyagala okugiyamba abamagye bajja kujja bayambe kubanga tetusobola kukkiriza bintu bwe bito kugenda maaso. Effujjo bakakasiza bajja likolako oba bagambe naye ate bano baana b'abantu bamanyiddwa n'okumanyibwa nti abo abaana bava mu kitundu gundi ne bakola effujjo eryo. Naye ate ne baaya bagamba nti obwavu naye tetulowooza nti wadde obwavu weebuli nti kati omuntu ajja genda atandika okubonyaabonya abantu kubanga n'oyo gw'obonyaabonya naye yakedde n'agenda okukola. Evelyn agambye afande atukakase nti akakiiko k'ebyokulonda kanaalangirira ebituufu era bulijjo kalangirira byako alinga bwagala leero kalangirira ebituufu naye nti bulijjo era bwembeera naye wano nkugamba naye nkugamba nti kati wabaddewo okulonda okw'ebibiina wabadde kwewandiisa kwabadde kukola ki ne wabeerayo abantu abatandikidde ku mayiro 8 kati nze njagala kutegeeza abantu bano abagamba nti bababba akalulu okugoba omuntu atandikidde ku mayiro 8 ngadduka gwe ng'otandikidde ku 0 n'ogamba nti mujja kwatagana ekyo kyokka kye balina okumalawo ekigambo ky'okubanga waliyo gye batali eriyo ebibiina gye bitali eyo gy'owulire NRM gye yawangudde gyerina ababaka
abayisemu nga tewali abavuganya ng'ate waliwo n'ebitundu ebirala nga NRM bokka be baliyo be beevuganya ekyo bwe kinaaba tebakimazeewo ne babuna eggwanga lino ekyo kye bagamba nti bababbye obululu tekijja kuggwaawo naye akakiiko k'ebyokulonda kajja kulangirira nga kati bwe kalangiridde kati oyo abuuza ekibuuzo akkiriza mu bano 8 nti bawangudde 8 bakyesimbye obwesimbi bayiseemu balinda kulayira ate kulayira ki awangula omu yajja okulayira abantu 8 bayiseemu nga tewali abavuganya ogamba abaka ba palamenti bagamba president bayiseemu dda balinze kwata bayibuli oba Quran kakati ababawakanya akakiiko k'ebyokulonda bwe kanaabalangirira abakkiriza nti batuufu ayina bakkiriza kuba bayiseewo tebavuganyiziddwa naye yakimanyi nti bagenda kulonda bagenda eyo abayiseemu BNRM nti bagenda kulonda President Museveni kati akakiiko k'ebyokulonda kajja kulangirira ebituufu nga bulijjo bwe kakola anaaba yeemulugunya jagenda mu kooti Mukasaroni agaye tuli wano ku QC Pork Joint Nansa natuboota buliro ndabira afande mwebale ba QC Pork Joint bichi bali ku QC Pork Joint eriao Nansa QC Pork Joint bayo kyawondoza na kusiika bintu ebyo ebiwomera abangi batabikwata mu nsaasire naye bano balabi baffe jiwale mwami Robert Mugisha kakati oneyo mpanvu sekidde Muzaffalo sekidde owedda ono mulala oli Salongo sekidde ogeye Muzaffalo Salongo sekidde akyaliyo jali okay mbuliza afande nti mwami Museveni mukama we tategeerekeka tukimanyi yali awagira Ruto naye Odinga bwe yafudde ate yalaze nti ng'abadde amwagala ennyo aba abazaaki bannange nze kati oyo mwewuunyeza agambye nti Odinga bwe yafudde nti kati omuntu wadde tomwagira bw'afa tokungubaga tolina kusaasira naye ate oyo Sekidde Muzaffalo kati ayina egombolola mwava nze sirowooza nti abantu abalimu bonna abawagira naye ate omuntu bw'afa olina okumwogerako kati olw'okubanga nti wagira Ruto kati Odinga bw'afa nti tomwogerako oyo takimanyi nakukimanya nti Odinga badde ajja nakyalira Yoweri Museveni lumu twaliko naye mu faamu ekisozi Odinga emirundi 3 ngaze kukyalira Yoweri Museveni olumu twali naye mu State House nzijukira nga tutudde nga Yoweri atudde awo Odinga atudde wali naye nga ntudde awo nga tuli basatu kati mbadde mubuulira omutegeezezza Muzaffalo afanda akubuulidde Paul Saka anzijukizawo n'agamba Busulamba abayiseemu unopposed baweze 10 for NRM tebakyali 8 Paul Saka webale Paul Saka muyimbi obuyimbi waffe obumanyi ye omuyimbi w'ennyimba empoomu oba kati ali mu ssomero ki Buddo akyaliyo yatendeka ebyokuyimba yakula ebyokuyimba Buddo secondary wa Mr. Muwonge Lawrence awo webale Paul Saka Muwonge akyali head teacher weeyo Muwonge ina nyiniro mutandisi walyo Itali King's College eriri Buddo SS nditegedde ye mutandisi w'essomero Muwonge Lawrence nze bulijjo mmanyi ye head teacher nanyini director mami mukulu Muwonge nsonyiwe nina n'abaana bewange basomerayo neze nga mmanyi nti ye head teacher ensonga kibuuza nti akyali head teacher director forever kubanga lirye tajja kuvaawo ndabira mwami Muwonge Mr. Paul Saka mwami Busuulwa webale kutuleetera afande Proscovia Nalweiso naye akalulu katambudde bulungi bongeremu amaanyi abo abagamba nti tekanyuma baagala kola fujjo naye atukakase nti bajja benganga singa nakomaawo togimazeeyo singa Busuulwa abantu tubasaba busabi babeere bakakkamu bakitegere nti akalulu kasalanga giri tajja nga kakumaze ng'ogenda webaka myaka 5 ng'okomawo oluvannyuma naye toleeta kacyankalano ku bantu tubeegayiridde nnyo toleeta kacyankalano ku bantu kubanga si ffe twakutumye okugenda mu kalulu
bw'oba ng'owulira nti wali ozze ng'oteekwa buteeka okuwangula naye ng'olaba biganye genda weebikke agende yeebikke okutuuka wetulirayira okulayira gwa kutaano ng'ebbugu mulise nga busuulwa kkakkanye. Okay, dakiika ebula ntono tugende mawulire gaffe ageesigika. Nsaba afande otunule mu kamera eyo obubaka ebigambo byosibuza abantu ate tunaddamu olulala. Njagala okusibula abantu nga mbeebaza bonna kamera eyo njagala okusibula abalabi ba BBS nti njagala kwebaza okuba nga babaddeko ku mukutu bansonyiwe benyiiziza omanye abantu bamanyi okunyiiga naye bansonyiwe naye nsaba abantu akalulu kano mukagendemu n'obwegendereza ate mukitegere nti Uganda tejja kusenguka ate mukitegere kajja kukubibwa ate bakalangirire anaabawangudde ffe gwe tulinze tumukubire saluti. Oyagala ani abawangula? Anaabawangudde n'abawangudde ku munaana gwe mpulira ng'eggwanga lino ajja ditwala mu maaso bamuyita Yoweri mutabani wa Amos Kaguta. Okay. Yes. Kale njagala kwebaza okutugoberera okuva twatandikidde ku ssaawa 2 okutuuka kakano tugenda kulekera mawulire gaffe ageesigika omanye biki ebigenda mu maaso oba ebibaddewo mu lunaku ate n'okukubira tooki mu biki ebinaabaayo enkya. Webale kubeera naffe producer wa program yekiza James ate abadde ku kamera wano Ivan Kene banne n'abalala bali ku mitimbagano gye bali awo tiimu nnene sibanze ka mu kiro kino naye nga nkugamba nti executive producer omukungu engineer Patrick Semba Stephen Danson Sula njagala basiibula nti mukole ki? Mwera.